Abasirikale okuva mu bitongole by'ebyokwerinda ebyenjawulo bazinzeeko ekyalo Kwata ekiri e Komamboga mu kiro ekikeesezza olwaleero nga zibadde ssaawa 5 oluvannyuma lw'okutemeezebwako nti waliwo amaka omuli bbomu ezibadde zitegeddwa nga zirinze kubaluka. Bano batutte essaawa eziwerako nga beekebejja ekifo kyonna nga ku ssaawa 10 ng'obudde bukya balagidde abatuuze okwamuka amaka gaabwe nga bino olugudde mu matu g'abatuuze bakira ennyumba baziddukamu nga tebalaba mabega na mu maaso nga n'abamu abaana baabwe babeerabidde ne baddayo ku bano n'oluvannyuma ng'ate abalala ennyumba balese ssinzigale. Abasirikale babakuŋŋaanyiriza mu kifo ekiri mita nga 3 okuva we basula nga gye babategeereza nti waliwo bbomu eziteeberezebwa okuba mu maka agamu mu kitundu kino era nga ab'ebyokwerinda batandise okufuuza buli wamu nga bakira tebakkiriza wadde ayingira oba okufuluma ekitundu kino nga n'ababadde bagenda okukola tebabakkiriza. Abakuumaddembe okuva mu bitongole ebyenjawulo bongedde okweyiwa mu kitundu kino nga bano kubaddeko omwogezi w'eggye lya UPDF mu ggwanga Major General Felix Kulaije, akulira ekitongole ekikessi wano mu ggwanga Major James Birungi n'abalala nga Major Birungi olutuuse agenze butereevu ku nnyumba abavuka abatannategeerekeka gye bapangisa gye basanze bbomu 4 magazini wamu n'emmundu ekika kya basitoola ebaddemu amasasi 8. Bbomu zino bazisanze zaategeddwa dda olwo abavubuka ne bamalamu omusubi ng'omwogezi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka Major Charles Kabona ategeeza nti bazze balondoola abavubuka bano nga baliko be baakwata okuli Kalanzi Augustine gwe bajja mu bitundu eby'e Masaka, Sulaiman Nsubuga gwe baakwatira e Busia wamu ne Swale Abubeka gwe baakukunula mu ggwanga erya Zambia. Waliko abantu abetwakwata ate nga batuju abalimu omu bamuyita Kalanzi Augustine oyo twamukwatira Masaka, eyo group y'abatuju etuze nga twogerako y'abatuju bana ba IDF n'abalala. Tuyina n'omulala bamuyita Sulaiman Nsubuga oyo twamukwatira Busia, ate tuyina n'omulala bamuyita Swale Abubaka. Agamba nti bano be bazze babawa amawulire agakwata ku bannaabwe abatannakwatibwa kyokka nga bakyali ku muyigo gwa mukama waabwe amanyiddwa nga Medi Nsubuga Nkalubo eyeekazaako erya Panisha, ono yandiba nga yeekwese mulimu ku mawanga ga Afrika. Abadduumira bamuyita oba ayeyita amanya gasinga kukolesa bamuyita Panisha Nsubuga Medi Nkalubo, oyo we komando w'abatuju bano abitunoonya saawa zino. Tusuubira ayinza kuba ali mu kitundu ekya DRC ekyo kiri mu Congo, but enaku endala atambulamu n'agenda mu nsi endala, agenda ne South Africa. Ono asabye abatuuze okuba beegendereza ku bantu baba tebamanyi mu kitundu kyabwe ng'ayogedde ne ku bbomu ze bazudde zagamba nti zibadde zigenda kusaanyaawo ekyalo kyonna. Tusaba na Uganda baffe wonna gye bali guno gwe mulanga ogutuze nga tubagamba buli lunaku okubeera obulindaala, okukolera wamu n'ebyokwerinda, okutuwa information mu budde kubanga security enkulu nnyo esookera ku muntu owa bulijjo. Babakulembeze b'ekyalo boogedde ku mbeera ebaddewo mu kiro nga beewunyiza abatujju kye babaagaza era ne basaba ab'ebyokwerinda okuvaayo babataase kuba ekyalo kirabika nga abatujju bakyesimbyemu nnyo. Kuba bungi kuba tulina abantu bangi abajja naye nga tebeeyanjula. Ekitundu kikulaakulanye, bazimbye amayumba mangi naye abantu abajja okupangisa amayumba ago abasinga tebabanjula. Kati naffe tuba oluusi abamu tetubamanyi. Babatuuze babasibidde mu kifo babakuŋŋaanyiriza okumala essaawa 5 nga bwe twogeddeko n'abategeeza nti bamanyi batujju kye babaagaza nga n'abamu bategeeza nti amayumba bagalese maggule olw'okutya ebibaddewo. Ffe ng'abatuuze b'e Komamboga tubulako security etuyamba. Ekitundu kyaffe kijjamu abantu abatategeerekeka bangi. Ab'ebyokwerinda babadde banaatera okutegulula bbomu zino balagidde abatuuze okuva mu kifo babadde bakuŋŋaanyiriza ne babalagira okugenda ku ddwaliro ly'e Komamboga oluvannyuma bbomu ziteguluddwa era Major Kulaije n'atulambuza ekifo abatujju mwe babadde bakolera bbomu zino. Kubanga singa tebadde kuba ebadde connected ebadde yayungiddwa. So bateekako obubunga bwonna nga tetubeera wano. Ono yakakasiza nti bali ku muyigo gwa Panisha nga bano be bamu ku bakabinja k'abayeekera ka ADF ng'ayongeddeko nti bbomu eziteguluddwa zibadde za bulabe nnyo okusinga ku ezo ezize zitegebwa nga singa zibaluse zandibadde zisaanyaawo ekyalo kyonna. He is believed to be located in DRC but also sometimes moves to South Africa and other countries. We are tracking him and his accomplices and he will be eliminated or arrested very soon. Alabudde banyini nnyumba ezipangisibwa okwekennenya abantu be basenza ku nnyumba zaabwe n'asaba n'abatuuze okuba obulindaala era okuba abeegendereza ku bantu be batamanyi mu kitundu kyabwe. We have always told you, anybody unknown in your area, whoever comes, please report. The case is here.
People came looking for a house to rent, and somebody gave them a house once she received the money. Oluvudde wanasinkanya abatuuze n'ababuulira ku bulabe bwa bbomu ezitegguluddwa ng'abatuuze basiimye ab'ebyokwerinda olw'okubataasa. Waluka kino ekitundu kyonna kibadde kisaanawo. Daba abaana bange bano bwe bandifiiridde mu bintu byatamanyi. Naye obuzibu buvudde ku ki? Nti tetufuddeyo kumanya ani azze mu kitundu kyaffe. Wakati mu bwerinda obw'amaanyi abatuuze bazzeeyo mu mayumba gaabwe nga kyekifo omusangiddwa bbomu kigaddwa ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Nze Aneetina Matovu ku lwa KSTV Agaleero.